Ku nkomerero ya sabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yabiteekamu engatto n'ayolekera eggwanga erya United Arab Emirates okusisinkana ne bakulu banne mu ggwanga eryo kw'ossa ne bannabyabusuubuzi okulaba engeri amawanga gombi gye gayinza okukwataganamu mu nkulaakulana. Olwaleero Museveni ng'ali wamu n'abakulu mu gavumenti ye basisinkanya bamusiga Ensimbi abatali bamu mu kibuga Abu Dhabi n'abasaba okuleeta kuno ensimbi kubanga Uganda erina buli kyetaagisa okukoleramu emirimu egy'enjawulo. We have achieved the minimum recovery. We have expanded the small economy. We have diversified it. We are also bringing in new type of economy. And this is where we want you people to come in and help us. And contribute. But we are still scratching a small area. Museveni ategeezezza abakulembeze b'amawanga ga Buwarabu nti ebyenfuna by'eggwanga bikulira ku misinde gya yiriyiri nga kye kiseera balowooze ku ky'okujja kuno okweyolera ku nsimbi nga bayita mu bintu eby'enjawulo. 7 years after independence, the part of the population which were in the 3 C's and 3 T's, in the money economy, we are only 4%. Only 4% of the population were in the money sector, the 3 C's, 3 T's. 96%, 96%. So these people do not come here and say, oh, invest, what? Please. Explain, the opportunities are huge, so that they get the context. Museveni akakasizza Abawarabu nti Uganda n'amawanga gagyetoolodde katale ka byamaguzi k'amaanyi era basobolera ddala okukola ensimbi nga ku nsonga y'obuli bw'enguzi abasuubiza nga bw'agenda okwongera okufaafaagana n'abakulu mu gavumenti ye abavumaganya eggwanga. We, on the political level, we have moved. First of all, I'm trying to tell them, please don't delay the private sector. I'm not happy with the way they talk to you. It's good I have come and talk to you myself because they should tell you that this is a huge gold mine and we are just at the entrance of the gold mine. They should bring out that very clear. Let's give free land, which is an incentive that is given nowhere but in Uganda for development. Uganda has found oil and gas and is going to produce 230,000 barrels a day. Once you're visited, then you don't want to leave Uganda. I must warn you this. Mu lukungaana luno, Pulezidenti Museveni abadde ne baminisita ab'enjawulo okuli ow'ebyensimbi Matiya Kasaija, ow'ebyobugagga obw'ensibo n'amasannyalaze Ruth Nankabirwa, ow'abamusiga nsimbi Evelyn Anite, minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Henry Okello Oryem n'abakungu abalala. Oluvannyuma lw'olukungaana luno, Museveni akomyewo ku butaka akawungeezi k'olwaleero era ng'ayaniriziddwa minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Miri Babirye Babalanda. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Ageesigika. Alipoota efulumiziddwa Obwakabaka